Ababaka abatula kakiiko akalondoola ensansanya y'omuwi w'omusolo bakunyiza mubaka munnaabwe Patrick Isiagi Opolot ow'e Katumbaala ng'ono yali ombalirizi w'ebitabo ku ddwaliro ekkulu e Mulago. Era n'asoose kwebulankanya ng'alowooza ababaka tebajja kumukunya okunyonyola ku ngeri ensimbi ezaalina okukola emirimu egy'enjawulo nga okugula ebitanda, eddagala n'ebirala bwe zaasaasaanyizibwa. Ababaka bamusabye okukuba ekirayiro okulaba nga byayogera bituufu eri akakiiko kano. So tell us, why did you, the question is simple. Let me ask why did you advance? No, you're not asking us questions. Why did you advance 1 billion shillings individuals? I would like to request that we put him on oath before we proceed with this very item. I, Opolot Isiagi Patrick, do solemnly swear that the evidence I shall give touching the matter before the Public Accounts Committee shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth. Omubaka Isiagi yeeganye eby'okubulankanya ng'ensimbi kubanga agamba ensimbi ezaamuweebwanga yazisaasanya ku bintu ebyali mu bwetaavu nga okuli okusooka okusasula abakozi b'eddwaliro ensimbi nga tannabaako okusooka kyakola nga ne ssente ezaalina okugula ebitanda n'aziteeka mu kuzimba. Kyokka bino byonna byalina embalira yaabyo. The use of money within the available outputs, and when there is money not available in a particular activity which is so critical to the hospital, we front load that activity, and when funds come for the other one which was postponed, then the funds are used to fulfill that one. Okusinziira kwa myuka nnyini ntebe w'akakiiko akalondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo Gerald Karuhanga, omubaka Isiagi ebibye tebinnaggwa kubanga beetaaga okumanya ddala engeri gye yasaasaanyaamu ensimbi ezaamuweebwanga okuddukanya ng'eddwaliro ly'e Mulago ne kwankubadde yalekulira okubeera omubayirizi w'ebitabo by'eddwaliro lino. Ye nga accountant yakwata ensimbi eziwera biliyoni emu n'azisaasaana n'azisasula ku accounts z'abakozi b'e Mulago. Ekimenya instructions za accounting. Ekyo twakisanzemu obuzibu bw'amaanyi kubanga mu ngero bwezityo ssente zaffe zigenda nga zibula ng'eggwanga. So n'olwekyo omuntu bw'aba ali accountant ali professional alina okulaba nti zino ensimbi zaffe ensimbi z'eggwanga taziriya buli tazikwata n'aziwa bana bakozi b'eddwaliro. Wabula akulira eddwaliro ly'e Mulago Dr. James Baterana Byarugaba agamba ensimbi zonna ezaafunibwa bazisaasanya ku bintu bye baali beetaaga mu bwangu mu ddwaliro. Yani yakugamba nti waliwo diversion. Tiwali diversion nti wakwata kiringa mbolaba diversion ku luguudo ntoyite eri ekyo tikiriwo. Okujjako mu accounting bw'oba ona esente ez'okugula obutungulu n'ogenda mu katale n'oleyazinga nti awakatonda kw'ennyaanya n'ennyaanya n'ozigula okufumba soose entuufu oba okoze musango ki. Kyokulaba nga accounting auditor general yagamba nti wadde esente ez'okugula ng'empapula mwazikozesa mu advert ate advert weetaaga empapula nti tiwali sente n'emu eyabula ekyo kiwandiise mu mpapula za auditor general. Kakati lwaki abantu bagamba tiwakula omusango guluddawa? Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.